kakati Faaza njagala okumanya Bikira Maria ye yatondako hafu yiika mukimanye nti ensi eri mabega wammwe okusobola okukunkumula ejjoogo obubbi obukulumpanya mu Uganda. Omanyi muleke mbabuulire obubbi mu Uganda bulina uniform ez'enjawulo. Obumu buli mu kanzu, obulala buli mu kooti, kati twegwatiddwako egganduula kasoko kati zivuddeyo n'emiyondo. Bafaaza bangi nnyo nga baagala ebitiibwa naye nga tebabigwanidde ng'ajja kwagala mu mutende mu musinze mu mutende mu musinze mu musinze mu mutende mu mutende mu musinze naye nga talina nsa. Ye kennyini nga mufere nga Faaza ng'ate mufere muyaayi. Nsaba okutegeeza bannayuganda nti ensi yammwe efa mulaba. Buli institution yonna eri mu ggwanga lyaffe eri broken, totally broken. Can you imagine Ekereziya Katolika Faaza n'ayogera ekigambo mu Luganda bakuyita kuvevenga mbu muwulire statement ya Faaza. Kati Faaza ku ttaka omukadde lyewaayo katugambe yalikuwa lyataakuwa kale naye katugambe yalikuwa ogambye otya mbu twalumwa nti kye yatuwa yali akitoddeko lyali lya jjajjaawo Faaza. Twalumwa nti kye yali atuwadde ate kitoolebwako Faaza. Obulumi eri ekintu ekikuweereddwa obujjawa. Where do you get the pain? From a donation. Ne mu kusembayo mu kugaana okuziika omukadde ono baasoose kwagala genda kumanya kubanga omukadde yabala falaasira n'ababuulira temunziikanga nga Kereziya tempadde kyapa kyange nakati waali Maria Teresa waali nti era teyakoma bukomedde tuwa yaliwa ejje lya Bikira Maria Teresa nti ettaka yaligava. Kakati abagenda nga beebuuza omukadde akaddiye ng'ayinza n'okuba yeetaaga bulabirize yabawaaki ettaka ng'ali yekka talina kika waliwo ow'ekika eyaliwo ng'ettaka balibawa. Faaza nga amatama ntengo yawumba bumbi matama teyaddamu. Kakati matama ntengo Faaza wayise emyaka wagindaba omukadde amaze akoze eki afudde. Ebigambo bya Faaza biri ki ku ttaka lye mulina olaba kuzimba mutima kuyiika lwaki tolizaayo. Ekyokubiri bw'abanga omukadde ettaka yali wajje lya Bikira Maria nga naawe okkiriza nti yaliba wabuwi Bikira Maria ye yatundako hafu yiika. Ekyokusatu ettaka eririko shero nga mulikola mu business sente zibadde zigenda mu kika kya Nakibuuka. Ekyokuna Maria Teresa Nakibuuka yafudde. Okimanyi nti Faaza ku neeyisa yammwe kati n'engujubana gye mugujubanamu muyinza otuukako okunoonyereza ki ekyassa omukadde oyo mulemedde ekyapa. Kati saawa eno ku behavior yammwe omuntu ategeera tatandika okwebuuza ekyassa omukadde ng'olemera bwotyo property. Bannange bannayuganda musimbe kuuli buno obubbi bulina kkala ez'enjawulo. Obubbi buno bwe tulina bwambala amasuuti. Obubbi bwe tulina kati buli mu kanzu buli mu kooti buli mu kadi kati buyingidde ne kasoko. Musimbire kuuli obubbi kati bwa buli kkala. Olaba omuntu nga yeerimbise mugandula ng'olowooza alina amagezi kumbe wa muyaaye amagezi alina mangi nnyo naye agakozesa kufera. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamusizaako nnyo mwenna bannansi yenze Emmanuel Peter Kankaka eno Media Choice Television. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu nammwe baganda bange nti nyonoonye nnyo mu kwogera mu kulowooza mu kukola ne mu butakola. Bwe nali ndi mu kigo ky'e Naluzaali eyo emyaka 25 kati gye kirina mu mwaka gwa 2025 Naluzaali Parish nali mu kigo nga ndi wansi w'okukuzibwa kwa Brother Marcelino Musisi. Ow'ekitiibwa Brother Marcelino Musisi okuva nga ndi wa myaka 14 mpaka ndowooza nga ndi wa myaka
17 myaka 13 mpaka 17 twaberanga mu kigo kye Nalozaali kiri mu Buunga sub county e Masaka eyo. Mu byonna bye batusomesa nti osobola okwonoona mu kulowooza, osobola okwonoona mu kukola ne mu butakola osobola okwonoona. Era eddiini y'Ekereziya Katolika eyo twagikwata nnyo. Naye buli muntu ali ku vidiyo eno ng'oggyeko bannaffe Abakatoliki, nina n'Abasiraamu saako n'ab'enzikiriza endala. Abantu tetusinza ddiini, tusinza Katonda era tumumanyi. Mu nsi yonna mu kigambo kyonna mw'omuyise gwe kasita oba ng'oli mukkiriza nti gy'ali. Naye n'ekintu ekirala kye nakwata neebuuza nti singa nfa ne nva ku nsi ne nsanga ng'eggulu teryaliyo nfiirwa ki? Nagenda okulaba tiwali kyenfiirwa kubanga ebintu eggulu lye binsaba okukola singa libaayo era ne ku nsi byenkola sibba sitta njagala munnange sikitegeeza nti anyiizizza simulina mwagalanga nange bwenkola ki bwe neeyagala. N'olwekyo siina kyenja kumiisinga nti maama eggulu sirisanze eyo lya abafaaza banfiiriza kino nedda. Bwe ndituuka mu kufa nensanga n'eggulu lye batusuubiza teririiyo teribanga nayo sijja kuba nakwejjusa mu afterlife. Ekyo kitegeeza nti wano oba gye bujja life after death ndi musajja muntu mulamu. Program y'olwanaku olwaleero ngenda kwogera ku Ekereziya. Abamu muti okwogera ku Ekereziya, abamu bwe tujoogerako mutukyawa, naye bwaddene ligwambwako bannyini lyo kubanga Mukama Katonda talina gwe yaŋŋamba nti oyo gwe yawa ekyapa ky'eddiini y'Obukatuliki. Ndowooza mukimanyi era mwakiwulidde nti omukadde Maria Teresa Nakibuuka alemedde ku nsi. Yaffe ennaku z'omwezi nga 9, naye okuva ennaku z'omwezi Maria Teresa Nakibuuka bwe mba seerabidde yafa nga 9 mpaka kati akyalemedde ku nsi. Ekimulemezza ku nsi yalayira nti ne bwe ndibanga nfudde temunziikanga paka nga ekigo ky'erubaga kikutte ekyapa kyange ne kikinziriza. Abadde amawulire ago tonnabagafuna kanga kuwe. Maria Teresa Nakibuuka mukazi Mukatuliki abadde alina emyaka 95 naye yafudde. Maria Teresa abadde alina ettaka ku buloko 36 puloti 24 2043. Lino nno lyali ggazi naye waafiiridde libadde liwezaako yiika emu ne desimolo ngaana 1.4 acres. Kaakati nga bw'olaba obukadde buno Maria Teresa Nakibuuka abadde mukazi eri ekika kye wa mazima obulamu bwe bwonna omukkiriza era akkiririza mu Ekereziya n'enjigiriza y'Ekereziya Katolika. Kaakati munnange ebyensi bino nga bwe biri, ettaka lya Maria Teresa Nakibuuka lyabadde akuuma ng'omuntu eyaweebwa nassibwamu obwesige olw'obuntu bulamu. Abadde alina ekyapa era ng'ettaka lino libadde nankuwadde ebbira LC1 y'Erubanyi Wakiso Mumyuka sub county. Kakati ebifo byenjogera ndowooza mbiwulira, ettaka eririwo buli kaseera omuwendo gulinnya era gweyongera. Nyinyonnyola abadde tabimanyi. Kati Maria Teresa Nakibuuka abantu baayagala okumubbako ettaka ne bamwezingako n'agamba kirabika nja kufa olw'ekyapa kino. N'afunayo munne n'amugamba nedda nterekere ekyapa kino munnange kijja kunzisa, saagala kukitunda, saagala kukola ki, naye bandi bubi baleka bajja kuntugira mu nnyumba olw'ekyapa. Kati ne Maria Teresa gwe yawa ekyapa okukimuteresa yalinga amuteresezza ebizibu. Abaali bamuyiga okumutwalako ettaka block 306-2430 baatuuka ne bakimanya nti kati takyakirina alina gwakiteresezza ne balumba gwakiteresezza. Gwe yakiteresa bwe yakirabanga naye kinaamussa n'agamba omukadde maama bye wanteresa ndeka obulamu nkyabwagala. Emyaka 10 egiyise tuli mu 2025 twogera ku 2015. Maria Teresa yalabanga kyetaagisa
mu butuufu mu bantu bonna be yeesiga agende ku paalishi eyiye gy'asabira ennaakulabye bamuterekera ekyapa kubanga eyo gye yasuubira gye kitalibbibwa. Paalishi y'ennaakulabye nayo teyalimbi n'egamba ontayi bwe kibanga abaagala okutta omukadde naffe situubasobole. Omanyi ababbi b'ettaka mu Uganda b'amaanyi. Kaakati nga nabo bagamba katukwate ekyapa tukitwale mu bukuumi w'abakama baffe e Rubaga. Ate bwe mbalwisaayo akulira eby'ettaka mu Kampala Archdiocese ye Reverend Father Richard Sajjabbi gwe sigenda kuttira ku liiso. Faaza ekereziya tebagiramira muntu. Ffe ekereziya yensomesa etutuusa ku kisembayo mu kweyisa obulungi ku nsi. Wabula ekereziya si Katonda. Ffe Katonda tumumanyi. Kaakati CEO wa Kampala Archdiocese Land Board Father Richard Sajjabbi ye yalina obuvunaanyizibwa okukwata ettaka lino alitereke. Kaakati wajendaga Maria Teresa Nakibuuka aba ali awo nga wajja abantu babiri, omu baali bamuyita Susan Nsubuga, omulala nga bamuyita Rosias Kakooza, nga bamugamba nti mukadde girove wano twamuke genda ku ttaka eryo lyenjogerako kuliko ebijja ebigambibwa nti bya kika kya Nnyonyi Namuŋŋoona. Ebigambo bino Katikkiro musajja akaawa Richard, amannya genjogera gonna mugawulire, Richard musajja akaawa nalyo linnya Katuliki. Richard musajja akaawa Katikkiro w'ekika ky'Ennyonyi Namuŋŋoona agamba nti okwo ab'ekika kwe baziika era kuliko entaana z'abafu eziwera 50. Kyova olaba mu kwewala obubbi baanoonya mu kika omuntu alina omutima ogutali gwa kinyazi ne bamukwata ne bamugamba weewaawo omwana wa Maria Teresa Nakibuuka tuterekere gwe wasigaza ensa mu kika. Ne Maria Teresa n'agamba weewaawo nange eddiini nagiyigira mu Bukatuliki kaŋŋende wali obukuumi n'atereka ekyapa. Kati yafudde nga tannafa emyaka emabega. Mbadde nkyabagamba Susan Nsubuga saaka Rosias Kakooza nabo Bakatuliki bajja nga bagamba Nakibuuka mukadde jjawa n'ennyumba yo era nga bamuteerako ebiragiro nti n'abafuubo batwale oba bamugamba batwalawa. Omukadde nga psychologically obwongo amameme gatandika omukuba, omukadde nga alwala ebigambo ebyo byamulwaza. Kakati stress ne shoko gye yafuna yeebuuza lwaki bagenda okutandika okunoonyereza ng'ettaka lye baateresa ekereziya. Embwa emu mu ekereziya, embwa yali Lumakodda. Can you imagine a Catholic Church land title under the Catholic Church being stolen by a reverend in a church? Can you imagine? Kakati Faaza mpulira bamaze okuteresa ekyapa, mukyala Nakibuuka agenda okulaba ng'ettaka balitunzeeko. Kakati bwe batandika emyaka nga 3 emabega ab'ekika nga bavaayo beemulugunya, Maria Teresa ng'abagamba naye bannange mukwate obutambi, nga bamukwata katambi ng'abagamba ebigambo byennyini nze situndangako, ndikuumye situnda, sirina gwe nalitunze nguzizza ku ttaka. Munnange nga batandika kukugulana. Ettaka eryo baalitunda ne bazimbako sheero. Bwe bagenda mu nteeseganya muokwogera ku ki ekigenda mu maaso, abafaaza baagamba abajja okubanja nti ekyatuteresesa ettaka lino tebaali tuteresa. Teresa, Maria Teresa Nakibuuka teyatuteresa, yatuwa. Nti era teyakoma bukomedde tuwa, yaliwa ejje lyabiikira Maria Teresa nti ettaka yaligava. Kakati abaagenda nga beebuuza omukadde akaddiye ng'ayinza n'okuba yeetaaga bulabirize, yabawaaki ettaka ng'ali yekka talina kika,
waliwo ow'ekike yaliwo ng'ettaka balibawa Faaza nga amatama ntengo yawumba bumbi matama teyaddamu kakati matama ntengo Faaza wayise emyaka wagindaba omukadde amaze akoze eki afudde ebigambo bya Faaza biri ki Bafaaza bagamba nti Maria Teresa Nakibuuka ettaka yaliwa ejje lya Bikira Maria ejje lya Bikira Maria naye ettaka lyatundwako nti ate abantu abalina obuvunaanyizibwa okukyusa ebyapa era Faaza agamba ayina transfer form balikyusa dda Archdiocese yalikyusa era property ya Bukatuliki nti naye Maria Teresa yajja oluvannyuma n'amugamba nti nga tannabawa ttaka yali ayina gwaguzizzaako akatundu wulira ebigambo bya Faaza omujoozi n'agamba mbu kale omanyi Bafaaza bagira ne beewombeeka nze Bafaaza abo beewombeeka naye ffe twabeeranga mu kigo ffe baatukubanga emiggo twali baddalu Faaza wano mu maaso gammwe kiba kirala naffe abaabeerako nabe tubamanyi basajja bakambwe ennyo ge tobalaba kwewombeeka Abafaaza abo abambe mulaba balina n'emmundu mba temukimanyi nze kankibabuulire ge mazima ina Faaza gwe mmanyi twamuwerekeranga nga akkirira mu kibira kye Naluzaali okwata abasettema amanda naye nga bw'aba ayingira ekibira asooka kuwalula pa Faaza emmundu yali agimanyi kakati mumpulirize Faaza agamba nti ekyapa baakikyusa ayina minatisi bwe buwandiike bw'ebiteeso ebibeera mu meeting evaamu ekyokusalawo nti era mu ttaka lino Faaza ayina minutes z'atayagala kulaga Faaza minutes zaki ziri wakati wo ne Bikira Maria tezivaayo kakati muwulire nti ayina minutes naye ab'ekika bagamba Maria Teresa Nakibuuka yali tamanyi kuwandiika yali tamanyi yadde obwe bawandiika erinnya lye ab'ekika babuuza mutulage Maria Teresa wa we yawandiika kale tutestinga ekinkumu kye kuba kati omulambo be bagulina bw'aba teyawandiika kubeereko ekiki ekinkumu munnange Faaza yagambye nedda ebyo biri mu custody ya church tetujja kubibawa simanyi oba church abiterekera ggulu naye biri biwandiiko olaba Bayibuli agijjayo n'agitusomera naye ekyapa kyamulemye kati mumpulirize emboozi yonna bwetyo bweri wenjogerera Maria Teresa Nakibuuka alemedde ku nsi akyalina akuwadde ebbira Faaza agamba nti bamulemesangako kumuziika bo bamuziike simanya Faaza ani agenda musabira kakati tuyina ebibuuzo bye tuyina okwebuuza nga bannayuganda emboozi ennyangungu ngitotodde mu bwaguuga bwayo ng'ogyeko ekyo eriko n'obutambi n'amabaluwa kubanga tekikomye bukomyawo kiranda administrator kwegamba administrator w'ekika admin mu kika admin Luswata ayina ebbaluwa ey'omugwokubiri gwa 2024 ng'awandiika ku nsonga y'emu teyaddibwamu waliwo ebbaluwa ya Juuni 2024 ng'awandiikira Archdiocese okuva ero ensonga tezitunulwangamu kaakati ne mu kusembayo mu kugaana okuziika omukadde ono baasoose kwagala genda kumanya kubanga omukadde yabala falaasira n'ababuulira temunziikanga nga Kereziya tempadde kyapa kyange nakati waali Maria Teresa waali kaakati kyamaani weero si esooka ow'ennaakulabye ndowooza mukyala kyemmanyi mukyala ye Solome Kaliika saawa eno ali mu kuwumbawumba famire agisaba nti omulambo egugjewo egutwale aba funeral home bagira baguterese famire yasimbye ekkuuli egamba nti nedda oba mwezi abeerewo mpaka nga mutuwadde ki ekyapa neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu ye ssaala gye bansomesa nammwe baganda bange tinyonoonye nnyo mu kukola ne mu butakola simanyi oba Faaza ye bwe yali asoma obufaaza eyo teyagiwulira kaakati mwami Patrick Bisere saako ne mmemba omu wa famire Kristina Nakyajja mwebale nnyo mwebalire ddala
mbebaza abantu mmwe era mubeere bagumu mukimanye nti ensi eri mabega wammwe okusobola okukunkumula ejjoogo obubbi obukulumpanya mu Uganda. Omanyi muleke mbabuulire obubbi mu Uganda bulina uniform ez'enjawulo. Obumu buli mu kanzu, obulala buli mu kooti, kati twegwatiddwa akeganduula kasoko kati zivuddeyo n'emiyondo emidaali ku Gomesi kubaako mudalizo wano mudaali sekapulaali zivuddeyo. Obubbi obuli mu nsi yaffe bannayuganda era mwami Bisere weebale nnyo osaana awaadi ab'ekika ky'ennyonyi namuŋŋoona beetaaga bakuyite bakuwa awaadi weebale nnyo. Nsaba okutegeeza bannayuganda nti ensi yammwe efa mulaba. Buli institution yonna eri mu ggwanga lyaffe eri broken, totally broken. Can you imagine Ekereziya Katolika Faaza n'ayogera ekigambo mu Luganda bakuyita kuvevenga mbu muwulire statement ya Faaza. Kati Faaza ku ttaka omukadde lyewaayo katugambe yalikuwa lyataakuwa kale naye katugambe yalikuwa ogambye otya mbu twalumwa nti kye yatuwa yali akitoddeko lyali lya jjajjaawo Faaza. Twalumwa nti kye yali atuwadde ate kitoolebwako Faaza. Obulumi eri ekintu ekikuweereddwa obujjawa. Where do you get the pain? From a donation. How do you pay? Naye mutuyiye nnyo basajja mmwe. Kakati Faaza Sajjabbi ebigambo bino njagala bijje butereevu gy'oli. Nsaba okutegeeza Faaza Sajjabbi nti abantu ffenna mu nsi tetusinza ddiini, tusinza Katonda omu. Oba wooli Faaza Sajjabbi oba toliiwo, ekigambo Katonda si gwe wakiyiiya. Tumanyi bulungi Katonda, tumuwa ekitiibwa era tumusaba buli kimu kye twetaaga. Kyova olaba ng'akituwa ne tubaako ne ketujjako ne tuleetera abafaaza ate ne munyaga. Muwulire bannayuganda, Faaza ajjawo obulumi ku kintu katugambe ngenda kukola assumption bbiri. Esooka nti Maria Teresa Nakibuuka ettaka yali alibawadde, kati n'akomawo n'akugamba nti bane nnyina ke nali ntunzeeko Faaza ntaasa. Ojjawo obulumi Faaza, obulumi bukuvaawa mu koola wano bufuutuka mu koola. Can you imagine? Ekyo kimu. Omukazi mu katambi yabaanise Faaza wakunamye, ekituufu wakunamye, bakwambudde ganduula. Faaza nze omuntu eyanjigiriza amawulire bamuyita Tamale Biruni, yabayitanga abafere ganduula nga simanyi nti nno muli bafere abamu. Njagala okutegeezaako Faaza katukola assumption nti omukyalo ono Teresa Nakibuuka ettaka yali wejje lya Bikira Maria. Kankubuuze Faaza, Bikira Maria yali anoonya amafuta okuzimbawo sheero, naye muli babbi basajja mmwe. Obubbi bubatuusizaawo n'egganduula temukyaziwa kitiibwa. Ettaka eryebagamba kati eririko sheero, Maria yali anoonya kunywa amafuta alyoka azimbeko sheero. Muli bayaaye, muli babbi. Ffe Katonda tumumanyi, eno generation temukyasobola kutubuzaabuza. Actually ebye Katonda tumumanyi, naye ebye ez'eddiini ze ziremeza ensi zaffe nga Afirika emabega. Kutukuumira mu butamanya buli kaseera, omuntu n'otyanga abakuzaala, n'otyanga okula, n'otya okufa, simanyi obulamu obuliddako, omuddugavu asula atya, akeera atya, kubanga bamusomesa kutya. Ewaka batukuza kitaawe akugamba nja kukuba, tewali taata ateesa. Buli omu ayega nja kukuba. Abamu bakuba ne bakazi baabwe, omusange ewaka ng'ali ku mukazi amukuba emiggo. Kati omukazi ewaka atya, abaana tutya. Kakati n'eddiini yali tuwumbyewumbye, nze nabeeranga mu kigo, baatukubanga emiggo gikutuuka kutwosa muliro. Twakula tutya. Kati mu bukulu eyo generation twagibuuka. Kati ffe Faaza abaana baffe ne bwe muwakubuwa bwi mugundi mu ssomero ly'Ekereziya n'ensanga omukubi Faaza nkulumba na muggo. Kubanga ebyo ebyokutiisatiisa abantu twabikoowa. Kakati omuntu akulidde mu kutya, naye ffe tetukyabatya Faaza. Kankubuuze, njagala kubuuza Ekereziya Katolika
ejje lya Bikira Maria libyawe ettaka Maria yabaloosa bamuzimbirewo sheero Maria ye yabaloosa mumuzimbire sheero ku ttaka ly'omukadde mutuleke faaza mutuleke omukadde agenza okufa nga alina akatambi k'abakunamiza faaza bwe baba bakuwa bubi katukitwale nti bakuwa bubi ekika kigambye eyagaba teyagaba mu nkola nnungi nga tanaba na kuva mu ddiiro ensobi kabagitereze kuba omulambo gwabwe eryo ettaka lye muzannyirako lyabika nga temunaba ng'eyo eddiini yammwe tennaba kujja wano amaasi ne mapeera nga tebannagireetawo ettaka lyali ly'Abaganda bano abantu bonna be mutulugunya bannakibuuka baani bano bonna be twogerako bonna bantu Baganda singa bakabaka bedda tebaalina ndala buntu bulamu kuba wamwe ne mwewaŋŋamya ku ttaka erikyasinza okubeera eggimu n'obusozi obuli strategic kuba buli kanisa ezimbibwa kasozi ffe waffe Naluzaali mu kigo abantu basomba empagi simanyi ni bw'otunuulira ziri empagi ze baakajjamu mu ekereziya ye Naluzaali simanyi abantu bazisombanga batya abantu beewaayo n'abantu abafiirira eddiini Faaza Sajjabbi sikiwa nti mwalimu jjajjaawo temwalimu tosobola tugamba nti kati engeri gy'oli CEO wa Land Board ya Kidayosisi y'e Kampala mubafiirira eddiini mwalimu jjajjaawo teyaliimu abantu batuuka n'okufa nga ekibassa kwagala kuwakanya kalica naye kalica yabaagala neyaniriza abaaleeta eddiini nebawa babawa buwi kati Faaza bwe babawa nga Tereza Nakivuuka bwe yakuwadde lwaki tozaayo Faaza wekitiibwa Faaza litaka lwaki tolizaayo watandise ddi obuyaaye Faaza kambuuze Faaza kiki tokwata ettaka erya Nakivuuka kakati Faaza njagala okumanya Bikira Maria ye yatundako hafu yiika ku ttaka bwe libanga omukadde Nakivuuka ettaka yali gundi gye lya Bikira Maria yajja n'atundako hafu yiika waliwo ebintu bye mukola Faaza ng'ekituufu Faaza temulina kyemugenda tugamba nsaba abafamire mulemereko obwo obubbi obw'enkukunala olw'okuba nti oli ali mugandula tajja gambwako bulina okubaako we bukoma ekitulemeza ensi yaffe n'okusigala emabega ekisooka abazungu bajja ne batutimba bbula kakati omanyi bw'okola bwoti omuzungu eyajja aweese emmundu yagamba omufirika nti Katonda yakuuma Faaza kati saawa eno Faaza eddiini eriwo okulabirira abantu netubalabirira netuteekamu kasente tewaliiwo kintu kyonna mu Katuliki kyasondedde mu nsi muno kyafunira bwereere tewali ffe twabeeranga e Naluzaali nga tulima ettaka obutaka ekereziya lyerinako niye Faaza ate nammwe muleke kukisussa obungi bw'ettaka ekereziya lyerina kiki ekikuzimbya omutima kuyiika emu ne decimal 1.4 acres ddala ku bungi bw'ettaka ekereziya lyerina ne mu kibuga mwennyini wakati Kampala obungi bw'ettaka lye mulina ddala n'ozimba omutima mbwomanyi alina Faaza engeri gy'ayogeddemu nga mbutuufu owulira omuntu wa bulijjo mpozi ng'okyali kaana kato owulira nti ekigambo ky'ayogedde kya jjoogo omanyi omukadde yali alina okujja abagambe nakola ensobi munsonyiwe nembawo ettaka lye nali ntunzeko olwedde omulabye mukadde kati tugeze singa yali yalitunda nga yeerabira dda ng'obwongo bwerabira dda omanyi nakola ensobi omanyi Bafaaza baagala ebitiibwa Bafaaza baagala kye bayita ebitiibwa ate nga abamu tebabigwanidde Bafaaza bangi nnyo nga baagala ebitiibwa naye nga tebabigwanidde ng'ajja kwagala mumusinze naye nga talina nsa ye kennyini nga mufere nga Faaza nga ate mufere muyaayi eddiini yennyini ebeerawo Abafaaza tebagigoberera ebitabo babikubiriza ffe tubigoberere naye bw'ojja n'obuuza Faaza mugende Masaka mubuuze Faaza Sajjabbi kola investigation ku Bafaaza bameka abamenya amateeka g'eddiini can you imagine nsaba okukutegeeza Faaza tuddemu ebibuuzo bino wammanga ekisooka ku ttaka lye mulina olaba kuzimba mutima kuyiika lwaki tolizaayo ekyokubiri bw'abanga omukadde ettaka yali wajje lya Bikira Maria nga naawe okkiriza nti yali bawabuwi Bikira Maria ye yatundako hafu yiika ekyokusatu ettaka
eririko share nga mulikola mu business sente zibadde zigenda mu kika kya Nakibuuka ekyokuna Maria Teresa Nakibuuka yafudde okimanyi nti faaza ku neeyisa mwe kati n'engujubana gye mugujubanamu muyinza otukako okunoonyereza ki ekyassa omukadde oyo mulemedde ekyapa kati saawa eno ku behavior yammwe omuntu ategeera tatandika okwebuuza ekyassa omukadde ng'olemera bwotyo property bannange bannayuganda musimbe kuuli buno obubbi bulina kkala ez'enjawulo obubbi buno bwe tulira bwambala amasuuti obubbi bwe tulina kati buli mu kanzu buli mu kooti buli mu kadi kati buyingidde ne kasoko musimbire kuuli obubbi kati bwa buli kkala olaba omuntu nga yeerimbise mugandula ng'olowooza alina amagezi kumbe wa muyaye amagezi alina mangi nnyo naye agakozesa kufera omuneerimbika mu ddiini olw'okuba mutya antifaaza munnange faaza antifaaza olwo ng'agenda kubabba bafaaza balina ebyokutiisatiisa bibiri situjja kujja kukusabira ng'ofudde leka mbabuulire faaza Yesu omwana wa Katonda bwe yajja ku nsi yayita mu lubuto lwa nnyina ne yeeteeka kuno ku nsi alabe lwaki twonoona naye ne ku mirembe gya Yesu abantu baayonoona nga waali kati gwe faaza balina ebyokutiisatiisa bisatu bw'oyogera ku kanisa tetujja kukusabira ne bw'oba oyogedde ekituufu tujja kusabira faaza tosaba oba Nakibuuka temumusabira mulekeyo tosaba tulabe nze mbagambye nga ntandika puroguramu eno nti nze kyemmanyi ku ddiini kyekino eddiini ekusaba kweyisa bulungi era ne bwensanga nga nfudde kaakaka nenfuulwayo nensanga ng'eddiini teyaliiyo siina kyenfiirwa nfiirwa ki kubanga ekintu ekiyitibwa obuntu bulamu ubuntu akusomesa nti olina okweyisa obulungi nga bw'oyagala bakuyise naawe bw'obeera oyisa abaki abalala nga bw'oyagala abantu boogere naye bw'oba oyogera nabo nga bw'otayagala kubbibwa naawe tobba munno mwagalanenga kyekiragiro ekijja Kristo teyatulekera teyatugamba nti nno muyise bulungi faaza nga bbye ettaka ebyo tebyalimu kakati nsaba okutegeeza faaza ebibuuzo bye mutuleetedde okwebuuza bitandise n'okutukanga bantu bangi nnyo baagadde ebyapa byabwe obitereka n'ebiraamo byabwe obitereka abantu bangi baali agadde ekereziya bateerewo ne office namba mwesobola okutereka ekiraamo oli abeere nga yakola ensobiizo ez'obulamu naye at least alambikibwe ekkanisa ekereziya etereka ebiraamo naye kakati sajja biggwe basobola okukuwa okkulira egundi office y'ebiraamo eddiini mugyonoonye abagifiirira abajulizi tebaali bafaaza mumbuulire faazaani gwe baziika Namugongo ku lw'okufiirira eddiini baali bantu ba bulijjo kitegeeza abantu ba bulijjo bwe bayimirizawo institution eyo si gwe muganduula nedda bano abakkiriza abali eno abangi abawuliriza abo abakkiriza mu bintu ebituufu ebirina okukolebwa ate faaza nokambabulire ekereziya gye mwonoona y'abakatuliki ate ye Uganda eresiweyo abantu gye bali ffe tulutuuka ddi okulabibwanga ne kuleva eyammwe mukyasobola okukola ebintu ebyo kakati mbasaba ab'ekika tuli mabega wammwe mulemezeemu ffenna abantu ba Uganda abaakoowa obunyazi n'obufere nabagamba nga mbagamba ku kintu kye bayita enkyukakyuka nti ffe abakkiririza mu bintu bikyuke situkkiririza mu nkyukakyuka ya kintu kimu tukkiriza nti enkyukakyuka erina okubeerawo erina okubeera nga eoverhaulinga byonna. But how would you tell me that a reverend steals land from an old lady? How? What would be the essence of the Catholic Church if someone can steal land from an old guy? How? Oweekitiibwa Reverend Father Sajjabbi, gwe mu philosophy bw'otunuulira enneeyisayo olaba ozimba oba ozimbulula, ekereziya ogyongerako oba ogyawulako. Ebigambo bye wayogedde Father tebyazze bulungi, bya jjoogo, oli mujoozi. Nedda Father, nedda. Ffe ekika kyewaffe abasinga Abakatuliki abaliyo, okujjako okubawa obuyo amayinja n'okubatya, Father ayina kyabbye. Nze tabeera Father gye ndi. Ate Father ki? Teeka lya tobbanga teweegombanga mukazi w'abandi, teweegombanga bintu by'abandi. Father amateeka lya tobbanga ne teweegombanga bintu by'abandi. Gwe bw'oba osoma ogabuuka. Mutuleke mwerimbise nnyo mu ddiini ne muvumaganya eddiini
naye njagala okubategeeza eddiini nnambika ye nnambika nti omuntu gye yalisobodde kuba eno ensi yeetaaga oda n'atamanya abeereko n'ennambika naye eddiini si Katonda. Kasita omuntu bamulambika n'atuuka okwetegerera atandika okukitegeera nti Katonda mukulu nnyo okusinga enzikiriza. Leka nkubuulire Faaza, ebibuuzo bye twebuuza obukumpanya bwe tutandise okulaba tutandise okweraliikirira era abamu kufa abalina eddoboozi abasobola obuulira abantu abangi tujja kutandika okukubiriza abantu bajje bakukunuleyo ebyapa byabwe. Oba tubiziika mu ttaka tubiziika nti ne ku kigo tebikyasobola kukuumibwa. Kakati Faaza tugenda kusigaza ani? Abamagye baatuwamba, paalamenti yabirerya yafa, bannabyabufuzi ate abo bo babakubisaamu emirundi 100 abo be bakulembedde. Kyova olabanga kati bannamagye batujooga ng'abajooga ki? Kati institution ki mu ggwanga lyaffe esigadde nga mazima n'akatono ke tulowooza nti ali mu ggulu yakafuga nako aba wansi mu keefuze. Omanyi okufuga n'okwefuga bya njawulo. Kati buli ekiri wano mu kyefuze naye Faaza nkulabula. Faaza Sajjabbi nze ndi wano nkulabula. Kirabika mwoyo yayogera si nze njogera. Nze neerabanga mwoyo yaŋŋamba nkugambe Faaza eddiini ogyonoonye. Kwata ekyapa kya Nakibuuka kizze mu kika. Abaganda tebaali basiru kwata ttaka ddiwa gundi. Kati n'Abaganda beefuule. Abaganda bakere ku makya bagambe nti ettaka bwe tulirondoole mu byafaayo tugambe ly'Abaganda. Tulondoole ebika ebyali ku ttaka eyo eryaweebwayo ku muzimba ate mulyoke mutusolooze. Amalwaliro g'Abafaaza gonna gali ku ttaka lya Buganda. Naye muddizaakyo Kabaka mumuddizaaki okuggyako obuntu bulamu bwa Kabaka kubanga yali mu lulyo olwo oluzze lutukuumira buli kimu ng'Abaganda. All over this Uganda wabaddewo kingdoms mwankole mu bajapadola buli omu alina cultural leaders be baali ni charge w'okkuuma. Kati buli ewali ekkanisa yammwe kitegeeza waliwo eyali ow'ekisa eyabawa kuba mmwe mwakajja. Faaza kasangwawo ne kaawo kadda toyawula ani yali nnyiniwo. Kasangwawo ne kaawo kadda toyawula ani yali nnyiniwo. Nkusaba Faaza ekisooka ogende ewa Kibisopu akwetonze bakuyita kwetonda repentance ogende akwejjusise ogende wejjuse yingira genda mu kasenge Faaza wejjuse otherwise ekyo kyokoze kibi. Ekirala ogenda tutamya eddiini. Nsaba enkiiko ezituula mu ekereziya fe abaali abayimbi b'ekereziya abaabeerako mu ekereziya twayimbanga ennyimba nga tusaakaanyanga eddiini tugyagala nnyo naye kati mugenda kugitutamya n'abaana baffe tujja kutandika okukirowoozaako obutabaleeta mmwe kubabatiza ate bizinensi awo ebeera egudde kubanga bino eby'oku nsi akawunti ya Mukama Katonda we mumuteera ssente ze tubawasi tumanyi weeyo eri mu banka ki. Obukatuliki temulina kye mutafunye obutono temubutwala. Amasomero gammwe amalwaliro gammwe funeral houses zammwe buli kimu mukifunye. Banka ekyasinza okubeera ne ssente ngeri private nga nkozi y'amagoba yammwe. Amakampuni g'amataka gammwe mu mateeka law firms ezisingamu abantu zammwe. Naye kati buli kamu mumaze okukafuna kati omululu guvuddeyo. Kyaki mufunye buli kimu. Muleme kujja ate mu bana abaasigaza akatono okukatwala mujja kututamya eddiini. Ensi yaffe bannange oba tugenda kula tutya tumaleko n'ensi eno tugiveemu oba tulagewa. Kyemmanyi abakatuliki naddala Abafaaza munyiiga mangu. Kimanyi temwogerwako temugambwako era nakati nkimanyi mujja gamba mbavumye. Naye Katonda akebera mitima. Nze kasita nategeera nti Katonda tabeebuuzaako kujaajira. Nze nakitegeera. Katonda tamala kubeebuuzaako kutegeera oba kankaka mukyamu oba si mukyamu. Katonda akebera mitima. Teyatabuuza Sajjabbi. Katonda zisirawo kyawandiikibwa nti Katonda alibuuza Sajjabbi nti kankaka mulungi oba si mulungi. Kati Katonda aba akebera mitima. Nze Faaza sirake mulabamu. Faaza ayina eyabbye mukadde ze sirake mulabamu. wadde nze Faaza ayina gwe yabbye simutya. Yenze Emmanuel Kankaka Peter
mbajjukiza nkolera ku 702 84559 mbasiibudde mweraba. They promised light but gave us night, took our dreams and stole the fight. We stand in shadows they cast below, but together we rise to shout out no. No, we won't take this anymore. No, we won't stand at your closed door. No, your lies won't keep us low. Together we stand and scream.